Tuva bino byali mawale. Ali mawale waisotya ku kisaawe. Mojemba akolera ene yope South Africa ali matako. Sino bitu ebisajja ebyo. Nyoba ebi bisajja sijja bipenge nabigana. Kai penge atugamba ki. Yaina views akubidde babalamu akubidde ono Frank Gasumba awane kano kawalake kasira byaggwako. Nawo bamwetamu. Nze lumbuye yakubira ko Bob Wine nga ndi ku kitebaawo. Mukebere mabega simanyawe emotoka yo eriyo bomu nga waliyo poti. Lumbuye. Security alert. Bob Wine yatuno yasimu ya lumbuye naji wa Lubongoya naji wa Senyonyi. Ne bamuwaka na akavubuka ka ATM. Ke kayogera naye. Nina security alert. Bob Wine atuye wasiwe emotoka ye eriyo bomu ngeriyo poti ya mwana muto. Lumbuye gwenyini notuga President 7 yali rubuto. Wera bidde. Mbu President 7 yali rubuto. Mbu kati ticha apamire yatufuga. Lumbuye tewakomoko. Okumanya byana bya nopo muri bisiru. You are idiots. Lumbuye yagana bakadama kwambala kondo mu kalulu. Nagamba tewa bakadama yambala kondo nga yegadanga. Mu 7 years taddemu obutwa. Kati you look at these idiots. Look at need wachiteba bakwata. Why don't they arrest all no supporters? Gwo muntu agana ati okwambala condom. Bekadama ne bifuna embuto. Byafuna embuto mbawalabu. Buli kadama ajja. Dubai enemerede. Dubai kulemerede ko oli mu kwegadanga. Abagenda okola gye bali bakola. Wegadangiro otya mu setaliyo. Oyima n'otya gwe. How direct in a country that's not yours. Atengo oli munako. Wajanga social worker kati wefude social pregnant nabi kadama bino lwakiti mubisiba no yakikadama nga kikubira Junior abana bannemerede nze abakuzaala mugwe nze siga basimpasi I call a spade mugende walumbuye si teacher wamwe netubigamba banne Bob Wine tajja kujjako mu 7 kino kye tuli mu kiwani buli yali mu nupu yalya fenatu alya principal yalya omusambu gwo nagujja mu koti Senyonyi yalya fenatu alya abali mu nupu ba Sauda Madada bonna baasirika Sauda Madada kyamulaba nga ayogera wali agala nupu okusinga Sauda gwe kiri kyali kiwani kya Bob Wine Elaze Bob Wine siku baizawe Bob Wine nkwagala nnyo kwa gwe wandeetera okulya era kati nyirire mmotoka nvuga mpya lwa gwe principal mbolira ali mu nupu ali obubi fenna abagitandika Sembo gavuga mpya loyi mbakusomere katana loya oye ebizimbe byasitula Lewis yakamalize nyumba y'ebuziga Senyonyi asitudde za apartment Nobiyaniri ayina apartment ekisasi Principal yennyini mufere muzibu ekirobwa yayambala Gomez bwalaba mu 7 Lumbuye ayina business one Lumbuye mugagga nnyo teri ali mu nupu mwafu olabene kano ka Patricia Sewungu nako kali emitwalo 2 Nobiyaniri ye first lady atabera ati obubi Nobiyaniri ye first lady weni yupi wa international job babi yo waloko twina ba first lady babiri mweni yupi Nobiyaniri wa international abazungu gwe bamanyi babi waloko chovola Bob Wine buli wadda Nobiyaniri ayinoberawo kyamuwomera kirabika shina munubi musese Nobiyaniri nalaika ayina amazzi kwa sebo okubeera awo ku kiddo kya principal emyaka egyo era mu NUP katebe ka Nobiyaniri ke basoosaawo tomulabanga abatudde mabega entebe ya Nobiyaniri ebulewo principal tajja kwogera
Kati chechi twala Nubianiri ebweru n'oluzungu talumanyi. Nubianiri tamanyi luzungu. Have you ever seen Nubianiri containing an English conversation for 30 minutes? Let us be real. Maize, I'm a real talker. Nze muja kuchaira kumazima. Walola byeko Nubianiri in an English conversation for 30 minutes. Siga abadde batwala A-pass nandikiriza. A-pass oluzungu alumanyi. Wano zake yagenda ku Voice of America. Abamerika benyini bajjako amativu. Omuzungu yabuuza zake, what are you going to do as the University graduate tekikufuula nti wasoma. Kyovola be makerero balina kye bayita pass degree. You passed through the university but you didn't pass. Era ebivubuka bya nopo era temwasoma. Going to the university doesn't mean you're educated. That's why we have classes of degrees. Twina je baita first class, second upper, second lower. Kati yafuna degree ki. Zake mbogoze yakuba. Mubutufu nga ne obo oli muzungu. You can't waste your taxpayers' money. Bamga what are you yatandika, you know, you see. You see, you know. Kwa muzungu, I don't know you. You know, you see, I don't see you. Programu negwa. Chairman Nyanzi kanale yali amutidde kweni BS Next Media Radio. Wona le bonserikali wali. Kino kitabani kya gundi kino mukwano gwa MK. Mutabani wa Honorable Babu. Banyini ba Metro FM yali atudde wano. Mujjukira akaluke kapala ko bwe MP. Ngazireta chairman Nyanzi mu studio. Nze nakwatirawo ku mutwe. By that time nali nkyali mu nupu nekubira Bob Wine. Ne mugamba principal manye ekiguddewo. Muganda watamanyi luzungu chairman Nyanzi agenze wa kanali. Kati chairman Nyanzi ozo togenda ku program okuli mutabani wa Francis Babu ne chairman ne Honorable Nsereko. Honorable Nsereko yasoko okuogera. Manyi Honorable Nsereko mugezi nga wasabu misoni akotinza wadde statistics nga tusirika mutabani wa Honorable Babu nga naye ayogera ng'omulaba ali atituleti amanye engeri gavumenti gyekoleramu akozaawo reference ndoza tata ye yabimugamba. Chairman Nyanzi ye yaddako okwogera. Principal Katona azirike. Era okuvolo chairman Nyanzi bamugamba taddanga mu programu z'oluzungu abeera ku barometer extra ewa Honorable Namboze. Wali ozzeemu okulaba chairman Nyanzi ng'ali ku programu y'oluzungu lwonna basindikayo Ssennyonyi naye barometer extra wabeera. Bob Wine namugamba gwe ani yakututteyo. Kali akaana kakkanale kali kamusi. Chairman Nyanzi bane twali mu nupu naye twaswala era azijukirwa nakubira Shamimu Malende ne mugamba Samimu twesabire buli omwagumye munne naye muganda w'omukulu bwebanga Gombe SS bweto bwe yamusomesa ng'akazungu kaganye buli omwagumye munne. Nopu yatuuka buli omwagumye munne. Nesekere mama. Buli omwakoleki agumye munne. Tuli mulabadaba style ya kuzanya filimu. Era ne muleta Ssennyonyi n'ekisajja gwe Bob Wine toswala. Kwega mu meeting gye mwabaddemu mwenna abasiru mwalabye nga omusiru munnammwe Ssennyonyi era yasaanye. Kale mwandiwadde Nambeshe. That man Nambeshe is articulate.
mwe mwino omugezi omu Ssenyonyi yeri ye paaka kati yeri of opposition Bob Wine Junior you were target ngendo targeting ennyoko olinga amazi olinga amazi mu capital letters gwe targeting ennyoko Staged kamalirizo y'olwaleero nkujjukizaako kebbi Junior leero badde mukambwe waliwo wenkambuwalamuko omwaka nga gugenda okuggwako mbasaagala mmanya Junior leero we mudde nnyo abawemuzi bagenda na buwemuzi so best artist omwaka guno abadde Alien Skin gwe muyimbi w'omwaka obadde solake abantu bakwagadde appreciate nze amawulire gakuwandiiseeko kizibu nnyo okusanga omuyimbi alwa mawulire emyezi wana abayimbi bafuna 5 minutes of fame ne Alien Skin gwe muyimbi w'omwaka omwaka guno obadde persistent obadde very original abayimbi we bajja mu limelight bakopa Baliana ne yefuula Beyonce nga tamanyi nti environment gyalimu Uganda bakoowa abantu abefakinga Be original people will follow you nze jevu abangi banwanisiza following tegwa akasajja kajjagwa nze Tamale Mirundi Jr mutabani wa Tamale Mirundi Senior muzzukulu wa Yohana Mirundi tonteekako kirala bwonzigulako olutalo nga tutandika nze nja kufa nga Sobi nja kufiira ku mulimo I will die on the job so Alien weebale nnyo wadde wabaddewo ebiyiseemu by'olina okutereeza naye tewali ali perfect Alien Skin ensobi z'okola zikole kuba tewali mu nsi ali perfect era abantu balekerawo okujajinga Abannayuganda bamanyira baagala okola bye baagala gwe Junior kote tuwa mukyuse waliyo nga ntandika gwa biŋŋamba gwe gwakumanyira gwe nzo wange bwati bwali bw'oba tuyagala bawemula gende walala nakuyiseeko mansa kumanyira mmwe naye mumanyira abantu nonneesibasibako gy'olinza akuzaala nze sira gwe mpita baize ne zino video zenkola si za Uganda this is international consumption wano nina Abannakenya nina Abatanzania kati tonneesibako mu Junior kakati olaba Junior ekintu kyowandi kikutte bwoti nkikwata ntya gwengani waliyo nga kitandika abantu bamala okuvaayo ne mujja ne mubeetisibako mulinga nkwa omanyi kakati Junior ojja kugwa mu myaka 3 gwe gwani oli Katonda obulamu bubalemeredde omanyi waliwo olugezigezi oluli mu Uganda wano I don't understand what that boy says and I get jagala ontegeere who told you that I want you to understand me saa kumanyira mugere manyire buli bunamawulire bwammwe nze sina TV gye nkolako niwe byokera kumacha saakere mwene nze kola TV programs nze sikola TV program bwoba tusobola kuleta kamera wange tojja mu Junior tukuyita kusanyuka TV mumpita muti yemwe baani abampita nvuga motoka yange gwe ni mukozi wa Next Media kwata kamera zilete waka ngani mudiro lyange wenwera ku wine gozbaga kati lwachi muyitanza it means there is something I'm saying that is sensible. Why don't you look for other people? Sijja kumanyirwa bannange mbuli munnamawuli atayagala kuleta kamera wendi totawana ninakuwa kamanyiro kamwe ojanku wa kote eti oderi atongeya
Taina byayogera. Why do you look for me? Wampulirira wa okay. Ogamba sina byenjogera wampulira ddi. Kyetirize nawe ondaba. Oyo Junior yagwa wandabadde nti nagwa. It means you are following me. Mbu Junior bonavuma Bob Wine ono principle no. This young man Bob Wine. Ono yakajja juzi nasabake biviri nga tulaba. Mbu yajja tugana okwogera. Mulinga na amazimu. Sitimulita no bintu bya principle. Musibaya oyogera ku principle nga kali yegwa. Kali ya muki. Mwidiose. Nze nakali yanze nga nagifunyedde. Nze nakali ndagawa. Okay, which career do I have? Ye kali asula mu nyumba zani. Kali yasasula ewange. Bali gwe mwini bintu ebyekisiru bye mwetaddemu. Joni ya kali egwadde. Ani abadaji kwatiridde kali ya yani. Nziba bitete mune Mirundi Jr. Sina kali ya. Sina chenjagala kuba. Katulita bya principle Siri Solomon. Ni mutabani we. Joni yatakwata ku principle olinga amazi. Tulita bya principle wano. Ali magere mu bigere yebase yalina okuba. Manya abasiru mweyongedde. There is a battle between intellectualism and idiocy, and at all levels. How can idiots silence us? How can it happen that we are not going to talk because idiots are many? Which country is this really? That lumpens, they wake up one day because they have data and they will silence us. As who? This is laughable. There will be no idiot who will silence me. Mu Uganda bwosiri kofa ne boyogera ofa kati yogera. Isima ya chingamba. When you shut up you will die. Now talk. So, nzete munteka mwezo level zamu. Icho nakuwa program is a script. Nzege is a script. Chino yogera kugundi toleta ka YouTube ko ngwe nabo tayagala njogereko. If you have people botayagala njogereko, don't bring your camera. They talk about everybody. If we talk about the president of this country, General Museveni and his son, the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you bring these idiots. Nze mujja kunchaira ku mazima. Wano Isima yabibagambanga kati muri mukuzza butambi bwe. Bale kino Isima yakyogera mwalite mumuvuma yo hypocrite. Isima used to tell you things. Now you are bringing back the same things the late Isima used to tell you about. Now you are acting that you have just got to know. You are just idiots. Bibashit. Nokola program no sanga bashirunga bali mu commenting over matters they don't know. How can you educate me about land? I've been in the land sector for 4 years. Buli mubi wetakali wano mumanyi. Norabo musiru an idiot. Junior, make a more research. To make a research about what? Genda o byamazibi otegera. Gotegera kusima toyi. Otegera toye jude. Bwemba njogera sirika. Kabino bikusu. Some of you are good at identifying which toilet is full. That's where your knowledge is. You know how to remove a nika. You are an expert there, and I agree. I had use that expertism. Go take it a woman at a woman. That's been with very more. If you have a fuzzy to the kere. Mujonia, or Walana Bob Wine, Katimualane coach. Bob Wine, Alisa Uganda. Bob Wine, president. Nemani mazimu mtu ya gali deko. Is Papa and the president here that he shouldn't be talked about? Bob Wine will never be president of this country. Even if I die today. That's a fact. Omusajja agamba Papa atesi yetolora ne bamutta. A man told the Pope that the world is rotating. They killed the man.
After now, they realized that the world actually is rotating. We all die. Ensi byonna biri ku nsi bidda eastwards. Nga biddukira ku mayiro 107. Still, era tebyasoma physics. Let me help you, some idiots who are here. When the world stops rotating, we all die. Everything is pulled eastwards at 170 kilometers per hour. It's like when you switch off internet. Singa internet evako munsi yonna, we all die. Enyonyi zigwa. Nuclear reactors zibaruka. This is a problem of having many idiots in the country. President 7 is such a munenya. I used to blame this government, but idiots abika abasiru beyonged. Junior, speak correct English. Kastana ita general paper. I passed general paper. So even if my English is bad, I passed general paper after all. You can't reverse it. In UNEP, I passed general paper. So even if you say, Junior, you don't know how to speak English, I passed general paper. After all, even the man I have is not, I'm not even an Englishman. So, omuyimbi omukyala asinze omwaka guno Venka okoze bulungi wadde swani zitekwagala yagala kiri kiwinini wajje kitalina mpisa. Venka gwa muyimbi mukyala asinze ojeyo Shiba agenda tukomezaawo lulyo olukazi lusindi. Omuyimbi asinze listi nagibawa nga tuvudde mu Christmas. Nenze abayimbi bange omwaka guno abadde Eddie Kenzo, Alien Skin. Eddie Kenzo okoze bulungi. Alien Skin, Spicy Diana. Venka is also doing okay. Who is there? Shiba Guddemu. Who is there? Gwenera Bidde. Which sensible musician is there? Bebe Kulu nawe kankugatteko because oyine mundu. Bebe Kulu, you have supporters who have guns. That's why you're on my list. Ne otherwise, you wouldn't have been on the list. Junior ate Chameleon. Tumbuli ya Chameleon. Manager we basima ali nwanisa. Nze basima ne buone gana. Abankubye chikone wa Don Zella muri bana Kasuku. Frank Ntambi nakulaba Ntambi. Ngoyimiridde we nayimiriranga. Wano ku comedy store. Ntambi oli mukunwa bere ya wange. Epipo ngati muri bangu. Bakango banaku bilite zinata Frank Ntambi oyangu ye mangu. Chameleon ne basima. Mwaba nkube chikone wo mugagga. That I know. 4 people. You chased me. Oduseke ruwange ne murusanyawo. Mwankube chikono. That I know. Muribana. Hey, Ntambi. Nango nkoze kitwakola kaye lekera okulekanira mu church gyosula.
Yono nga nkubira sente zange bazijeko ku account. Gwe gundi kubira tata lona. Alabika ina sente zange ze bajjeko ndowooza. Sa muntu akwasaganya account zange kunkubira. Don Zella wama nkutumiddeko nnyo mama America. Nkutumiddeko nnyo Don Zella. Don Zella oli muntu mulungi naye abantu bo tebanjagala. Bankuba ekikono. Mmotoka kati singa nza atuddawo. Nakuba kibigayi ne kigenda. Don Zella tayina is a good woman. Don Zella ino naye ayina baperegesa wa? Bayinza n'okuloga empanama. Nze mama America kuoli kuno banku b'ekikono. Bonamba manyi listi njinawo. Basima gwasooka. Chameleon namba 2. Kasuku Frank Ntambi bali bana. Dola hakuna. Sagamba Don Zella nti bajja kunkuba ekikono. Lost and Roy mubandeka. Blankets. Wano. Okugenda okujjayo award je tukoleredde. Frank Ntambi. Kale. Nemba nkubye bubi ekikono. Mwandiriza omugagga ne mujja mwezi malirize ennyumba. Ne olusekeru wange. Omanyiga bwe nalimbaze Desemba ono. Nga manyiti omugagga. Nyenda muyonke ebbeere lya wakati. Doni muyonke erioko mumiro. Doni munyige wano omugongo. Agala nnyo okumunyiga omugongo. Dola zisumulukuke. Kasuku. Kasuku. Webale Kasuku nakiriza. Byonna bikole. Muyonke. Kale muyonke ebbeere lyange Kasuku. Ntuyogeyako. No ulianga no kabo yagala kaba. Kangulaba omugati go. Abasajja olusekero balututte. Kasuku ku 8 woli ku 10 tobe. Luyale. Wono nabalu emusiru kinga akaba. Ngolo zawe da amukubye amugobye ne mama kaliro. Nena gamba lwichi. Ekikono kiruma bwe kiti. Temwandi nkubye ekikono mu festival season. Nalimbazi. Nalongo batwawudde. Batwawudde baperegesi mama batwawudde. Atenga Doni wali onjagala. Kukango ino omutima omulungi. Bongamba Junior nwakabereya. Bonkuba bupeke, bonkuba bukisi. Bwenku yoke bere kibigayi nchigobye. Natuwa bigayi owunye ebigere, bigayi todda nange kye bankoze. The same thing we did to bigayi and Kaye bankubidde muzannyo gwange. Nze Don Zella amasiku inaako buzibu baperegesa manyi basima gwe waluko olukwe. Kuva Dubai. Nga basima kwa Don Zella ali ampadde ettaka. Don Zella yampa ettaka. Nangamba Junior kwate ekyapa ekyo weesaleko. Basima you never brought the title. Don Zella twali ne Brian White mu sitting room nendo jebizibu byange byonna ngamba omugagga bw'omulojjera. N'omugamba Doni. Doni nangamba Junior omanyi Don Zella kutya sente. Tayina nze ndabya abantu. Don Zella tayina mutima mubi bakulimba. Bw'aba yakwagala aba yakwagala. Nangambu zagala mu kasho zagala mu dola. Tugenda misenge nkwesete. Tuba tugenda basima najja. Mbukati ayagala kwebaka, mbomugagga ayagala kwebaka, yameza akaweke era yebakira kuzange. Mundeke bana mu. Oh mama. Mwana nkubye ekikono. Nga Christmas ewedde Kasuku. Kasuku wange. Ira bakasuku amasati goyambala. Wena Kasuku kati narabye byedde set. Manange nga bankubira amasimu ani afudde. Mama ankubira amasimu ankubira chichi what's wrong? Are we safe? Bankubira amasimu wano nga 10.
gundi kubira mami tuyinza okuba tuli under surveillance manyi biseera bya nnaku nkulu genda ogambe n'oli omusirikale akomewo wano noba mantaala nnyo nja kubazaayo gye baabampa tell that police officer to come back here bane kamala okulaba ekiriwo nja kaaba next live nyenda kutandikirawo nga nkaaba okukaaba ke tusooke tukusazeemu because people are over calling me at home. What's there? Yasoso okunkubira wa account zange waliwo managing account zange mu banka era luli nali ndi awo mbadde nawe nga sente zange ziva ku account mwe gwe o kiseere kisinga obuzibu ku nsi kuno ng'olaba message bagikuleetera you have deducted the money on your account nenga sigwe mune sente zange ziva ku account nina account mu Centenary inkuba essimu ewa account ati wa Centenary abatwala bonna n'abinnyonnyola nangamba wasasudde ku Spina Beach ekyuma kya Spina kibala Kenya kwa badaga musasudde ebintu e Kenya okay nina ebyokulya bye nalya ku Spina nesasuza kadi yange enkeera bandaga mbosasudde ebintu e Nairobi gwe natya nengaba nyayingidde mu account yange ajja ku sente nenkubira aba Centenary ne bampa oyo mukama waabwe abatwala bambi that guy was good nangamba Junior kakkana teri ajje sente zo jo wagenze ku Spina Beach n'okozesa kadi wagitadde mu kyuma kibala Kenya mbu babiyingiza wana abayindi mbosasula nene kikulaga ati osasulidde Nairobi kati tebazijjako ekyuma mbu kirwawo okujjako naye kizijjako so actually what he was saying was right era abantu bashingo kaba musente za zivudde ku account obo ina bye wasasudde olusi baba alwawo kubijjako kati nga balina kunnyonnyola obitegere nenga tewali sente ziva ku account tekiriyo Centenary Bank zezimu ku bank ezisinga okubeera secure banze interest state mu Centenary for a long time era omusajja yabinnyonnyola nga ne sente zibajjeko zezo nedda bali ekyuma kyalwawo okuzijjako ate ne kindetera Nairobi Kenya mwe katono nzirike so kamala okulaba what they need from me. I think somebody is tampering with my accounts oba waliwo abogataddeko billions naye ng'ekikono kyo baakinkubya